Olwaleero lwe lwateekebwa akakiiko ak'ebyokulonda okulonderako abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu okuli ba ssentebe ba zi disitulikiti ne bakansala abakiikayo so nga mu Kampala lwe balonze Lord Mayor n'abatuula ku lukiiko lwa KCCA oba bakansala. Wabula okulonda kuno kulabise nga tekujjumbiddwa bulungi mu Kampala ng'era ebifo ebisinga bye tutuuseemu abalonzi babadde bagendayo mu ngeri ya musolesoole so nga bo abasuubuzi mu kibuga Kampala bakedde kugulawo maduuka gaabwe kukola obutafaananako ng'embeera oba olyawo bwe yali ku Lwokuna oluwedde olwalonderwako omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba Paalamenti ng'era enguudo eziyingira ekibuga zikedde kukwatirira bidduka. Ku luguudo lwa Kafumbe Mukasa tusanze abakolerako bali ku gyabwe nga bamu batubuulidde nti basoose kulonda so nga abamu balaze okugenda okulonda oluvannyuma. Nasudde akalulu nkedde kulonda era mbadde naakatuuka butuusi. Era onsanze nzuno ntimba butimbi ngoye zange waggulu. Era nnonze kulonda kwata ensaawa emu era nze nnonze nnondedde Longojja Lusaze yenondedde akalulu kange. Nze nsoose ku mulimu kubanga omuntu oyo gwe ngenda okulonda tamanyi kati sobola kusooka kulonda ye nina okusooka okujja okufunyira abaana bange ekyokulya ndyoke ngende mulonde. Amaze dde okulonda era nalonze munnamateeka sigenze nati sitawanye nagenda kukuuma banamubba naagenda mu kkooti ye naawuzi. Mbadde nina okusooka okkajjuzaawo okwo akantu mu nsawo sooke nteekewo akantu ako then ngenda genda nnonde ku lw'obudde obunaabaawo obunaaba busigadde. Bannakampala ab'enjawulo boogedde ensonga eziviiriddeko okulonda kuno obutajjumbirwa bulungi. Ebyokulonda baabitutame batukuba bukubi miggo. Tulonde bye twagala balangirira birala. Tulonde bye twagala balangirira birala. Amaanyi gatugwamu bakatwabalase bakole bye baagala. Balonde bye baagala bakole bye baagala. Bagende beegolole. Ebyokulonda bakyabiriko abantu bali ku mirimu gy'abantu bagwamu amaanyi. Tulonda abantu baffe tebabalangirira. Ate tulaba Katemba ali awo twekaba yatubalamu naffe amaanyi. So tuli ku bizinesi zaffe tusalawo kujja okuyiiya ekikumi. Kuli okusooka kw'abakulembeze b'eggwanga bapulezidenti b'MP abantu bakeera nnyo olw'ensonga baba bangi ate n'olunaku balulangirira nti public holiday ate okulonda okwo kwe kuwa abantu ekiddako. Emesezza olulonda bye tulonda byonna bifo newoomulonda era si gwe bagenda olulangirira twabyetamwa so n'olw'ensonga eyo tetugenda londa. Batuga okulangira balangira abantu ki abatali batuufu abo bwe basuubira okubanga be balonda. Kati ekyolwaliro okubanga abantu tebajjumbidde sikyewuunya kuba abantu abamu bagezaako tebayisibwa bulungi ne bakubwa kibooko ne batabeesaamu ne batololanga abantu nga bannayo. Abapoliisi baali bangi, abasirikale nga baatya nnyo siza abantu n'ekirala olunaku nuli abantu okulujjumbira nti bagifuula public holiday ne kati buli muntu yenna wali mwavu atatebezaamu okusimba layini aveeyo leeti. Bano balina amagezi ge bawadde ku kisaanidde okukolebwa okuziyiza bino byonna. Nze nga nze kyenteesa okulonda kuno kwe kubanga kusooka okwaba pulezidenti kusembengayo kuba okwaba pulezidenti kwe kusooka abantu bagwamu nnyo essuubi. Lulangiridde kubanga ekibuga Kampala gwe mutima gwa Uganda oba gwe mutima gw'eggwanga. Kati luno olunaku olulonda omukulembeze w'ekibuga kati nga Lord Mayor bandirulangiridde abantu ne basobola okujjumbira okukola ki kujjumbira okulonda naye tebalulangirira kitegeeza buli muntu akeera ku bibye. Wabula kisaana kijjukirwe nga kikulu nnyo ababeera balondeddwa mu bukulembeze okutuukiriza ebyo abalonzi bye baba basuubiramu okukakasa nga bano basigala bakyayaayaana okusimba ennyiriri okwetaba mu kulonda ku mitendera egy'enjawulo. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.